Okay, wewe tukwebaza gwena yosinzira nobayanga otugoberera ku Lusewa TV. Ze ajesama nate era nkomyewo n'omugenyi waffe tusobole kubanga tutambuza ensonga nga bwezina okutambula. Nagambye tubali twafulamu ka break ne twakomyewo tusobole kubanga tuweereza bana Uganda abali mu ggwanga lya Uganda saako ne musize wabweru gye musinzira yonna. Tuli ku YouTube, TikTok, saako ne Facebook. Commentinga or likinge ato subscribing. Wali ku YouTube yukira comments za mutuzi wanye ekitiibwa era olwo commentinga tufuba okulabanga interview eddako tusobola okubanga tukumentioninga ne tulaba kiki kiwayogeddeko tusobola kitereezaamu oba nedda olunaku olwaleero sirinzeka ndine muganda wange onali bajja kubaba wamanya nga muwadde akadde ke asobola okubanga ate abe yeyanjula gye muli tuli wano ku Kafako omulembe bakaita da place kasangibwa Matugga gwena ngobeera Matugga oyaga kuweza ku mimiro jangu ku da place ovaali ku Kobiru ku kuba erigende kasangati it's like meters nga bibiri osobola kubanga otuusa okaina VIP kaina buli kimu kaina ebyokulya ebirungi bawaitress ab'omulembe buli kimu kifuna kadde oyakulya kako kakoche jangu ku da place mukama sasa kula ku Lusewa TV amina tubadde tubulanganye ibanga liyiseewo nno mbadde nga amanyina nakoma kugoberera era nyeze nanga wadde omwawumulamu kati naye kati kuno kemukomyewo twali tugoberera nnyo nga mutuwa ebintu ebifa mu ggwanga nga tufuna endowooza ez'enjawulo mu bantu ab'enjawulo akati kemukomyewo osazeewo nawe gwoba okitandikiramu kambe nga nze nkitandikiramu olabye nga amagezi gazze buuza ku matulaba mwenna abatulaba ffenna abannamatugga n'eggwanga lyonna okutwalira wamu erinnya nze Ssengoba Ronald abasinga bamanyi lya Sane nga mpangalira mu kitundu kino ekyematugga ku Mabanda era nga nze omu ku beesoboddeyo okwesimbawo nzize okwesimbawo nga nkiikirira abatuze bange ab'oku Mabanda nga mbakiikirira ku Gombe ddala y'Egombe division ey'Egombe nga ndaba waliwo ebikyagaanye okuba nga bigguka mu kitundu gye mpangalira eyo ku Mabanda ng'ate gw'olaba obisobola nga nsobola okuba nga nkwataganye wamu ne bannange betuwangana nabo ku Mabanda kubanga kisinza okusubwa abakulembeze baffe betuwa obululu bwaffe oluusi bwetakola coordination n'abantu baffe bano manyi bano be bakulembeze bakugamba nti ebisa ebisinga mba munoonya akalulu bwemutyo bwe mujja niwe tubala okubateekawo n'amasimu gaffe temuddamu gakwata n'ekyokuba ly abaasookawo pakati guno omulembe gukyuse abaasookawo bakola ekyo omanyi bagamba nti omulamu mamba abeera omu n'avumaganya nenze kenzi nga ate ndi muzaalibwa ku Mabanda awo bakuzaalawo banzaala ku Mabanda mu Kigomesa awo mukadde wange oyo akawummula ebiseera amabegako awo era nzijukira awulira ku mawulire ago ag'ennaku kituufu mukadde wange yawummula yali akolera mu katale awo abasinga bamuyitanga Kifansalira obadde oweyanjula tugenda kukosalya Sane tukoserya Honorable Ssengoba okusinzira nti tuli biseera bya kalulu essaawa zino kati wendi tukoserya Ssengoba Honorable Ssengoba obadde weyanjula siwuliddeyo bw'ogamba nti mukyala wange yegundi kiri kiti ekyo Honorable ebisa ebisinga twagala nnyo okusindika abantu ab'obuvunaanyizibwa nga banasobola otuteeseza ate ekirala nga bamanyi ki ekiri eka omukyala simuwulidde omukyala gyali bamuyita Nayiga Mase gyali mukyala wange afumba naye lwakuba nti aba akola ali up and down naye nga tukwasaganya embeera ffenna nina abaana manye omusajja tabaliira wanzaalo nina abaana naye nga ali official bamuyita Shazwell Asekai Nzirambo oyo mwana ali official olona abatali official ayiwe masa akimanyi kumanyi abasajja embeera bwetyo bwedi manyi bino ebintu byakwogera mazima era mukyala wange zinamugamba anti omanyi waliwo n'ennyimba eziyimbibwa abayimbyi baffe abanagamba nti bw'ozaala omwana omuyimbi omumanyi oyo omukyala yayimba abasajja tuzaalika ebweru Justin Nantume yakayimba akayimba ako era katugambe enteekateeka bwetu kuba n'ekika kigaziwe mu byonna byonna oyagala kukiikirira bannamatugga ab'oku Mabanda oyagala kubakiikirira Egombe ku Ggombolola ku division naye nga mpulira bamu abaliyo nga bagamba nti baneno twatomera eno teri kasente kati gw'okimyeyo ki akasente ko tekaliiyo nga kansala wabula waliwo obuweereza obwetaaga okukwatako kubanga obuweereza bwenjagala okwogerako nti waliwo ebintu ebyobulamu kati obanga Mabanda bw'ogiraba Mabanda mu Ggombolola y'Egombe
kati yeringa capital city y'Egombe kibuga. Mabanda kye kibuga ky'Egombe wali ebyobusuubuzi ebisinga amaanyi era abantu bonna abasinga obungi babeera ku Mabanda bawangalira basuubulira. Kwegamba babeerawo ebintu eby'enkizo n'ogamba nti kati eno capital city y'Egombe kiki ekiri immediate kyosobola okuba ng'okolako okuba ng'oyamba abatuuze b'oku Mabanda babeere nga bakola emirimu gyabwe mu bulambulukufu nga bakola mu mitendera esinga okuba egy'omulembe nti n'ogamba nti engeri gye baba nti balina akatale k'abasuubuzi ebisasiro babiteekawa owulidde byebimu ku bitawaanya Mabanda kasasiro oba okumuteeka ng'oboze ne solution oba ogamba nti kati mukazi nenga abanne Mabanda mulaba capital city tulobinga ettaka tuligule kasasiro wanaabeeranga kubanga tulengera emyala gizibikidde omanyi Mabanda oyo tugenda okulaba awuunawuuna nga wanjadde kukola nsinga ajjudde basula kasasiro mu myala n'azibikira tobalaba nga tugenda kufuna flooding katali nolaba nga kali bubi nakajjudde tosiro nawe oyita Honorable Sengo guno gwe mundi gw'okusoose okujja okwesimbawo si gwe gusoose biri abiri mu gumu najja biri abiri mu gumu najja nenesimbawo kikiyani yakuba waliwo omukulembeze munnange yali ku kibiina ekisinga amaanyi mu Uganda wano kibiina kyekyo NUP kyekibiina ekisinga amaanyi mu Uganda kisinga amaanyi lwaki tukigiramu naawe anti wuliriza ebigendererwa byange nti omulama nupu kweri kwentambulira wabula nze nazikuwa Namunigina olw'ensonga nti nze ni mwana wa ku Mabanda ate abanzadde ba ku Mabanda kana akalulu nakagenda okuba nga kajja kano kagenda kuba bwe kati tokaka abantu akalulu bakama bange kagenda kuba bwe kati sibakaka kalulu wabula n'obwetowaze njagala kufena batugenze okulonda manyi tulonda akalulu kana akalulu kugamba andaba kagenda salawo kinene nnyo emyaka 5 ejijja mu maaso buli woronda ogendereza londo omuntu alimu ensa nzirina ate nga abamu ebigambo butuufu ebigattako kituufu manyi lolonda omuntu atalina nsa era kyova olabanga Mabanda ekyali mabega tulaba buwambo etususe abadde akulembera Mabanda ebiseebi wano wenjagala okudda babadde bamwita Honorable Shaban Kizito takoze kimala bw'otunulamu akoze ekisoboka naye waliwo ebisikatidde sijja kugamba nti takoze sijja kugamba nti takoze bwe bamuwayidde akoze ekisoboka kyova olaba nti neguba ttiimu ya mupiira nga balaba ng'omuntu gaasa amweddemu nga laba tebakyakusa abadde atandise abadde akubye ngattewo nfuke substitute manyi substitute ajja n'amaanyi mapya ajja n'endowooza mpya kwegamba naaba nga akola buli kimu ekyo bakyetaagisiza mu maanyi g'abaze n'ag'amapya obale bwaffe abantu ba Lusewa TV tulina Honorable Sengoba abasinga mumanyi nga DJ Sunny nange nsinga kumumanya nga DJ Sunny DJ Sunny kitwagala okubuuza nti kiki ekyakulemesa luli okuyitamu kyewaterezeza nti omwaka guno gutugenda okuba nga tulonderamu okujja nti ogenda kuba omaze okitereeza abantu bakuyira obulungi ati mulundi guli omanyi obukulembeze kibaita obukulembeze bakuyita kuteekateeka kweteekateeka kati mulundi guli najja nkubemu ttooki mu batuuze era bwe najja okuba nga nnoonya akalulu abatuuze baŋŋamba nti Sunny ku mulundi guno kasooke twongere Shabani tumwongereyo ekyabaddeko namuga topapa katumwongere wabula gwe sooka osome embeera olabe byetaagisa ku mulundi guli ojje nga weeteeseteese bulungi era kyenkakasa nti mbadde ku ground eyo abasinga mbadde mu ndaba nga mbeera nammwe abavubuka abakyala abakadde mubadde mu ndaba nga nzijjanga eyo nga twogerezeganyaamu mpolampola besituuseeko nkakasa ngenda kuba nga nzijja tubedde nga tuttaanya ensonga zonna bamwe maŋŋamba nsooke ngumiikirizeemu ate nzije ku luno omulundi owuliriza nnyo maama mpuliriza nnyo bakadde bange abo era bwe baŋŋamba ne baŋŋamba era ku mulundi guno oli waffe oli mwana waffe tukuzadde naye gumiikirizaako ffe twakuzaala kubanga kakkana omulundi guno sooka okireke jangu ku mulundi guli kituufu era gwe guno nkakasa nti neetesetese bulungi era nzize nkomyewo bakadde bange mbaddeko mu kanso ez'enjawulo mu kugombolola Egombe naye obuzibu bwe twafuna nti luli twafunamuuko ku bikonwa
bikono bye obuyigirize bwali butono kuba twafuna bakansalazi ng'obuyigirize buki butono nga naye kuba kutusakira jukira ogenda sako olusi mu bazungu usake mu companies ng'ezo ng'oli ejja sangayo abayini yaswadde okwogera olulimi lwaki gwenga sengoba onoosobola otetusakira nga naawe okusoma tutunde okutegeera bulungi. So mukadde wange aje bwe kibanga kya buyigirize ekyo nkikwasa bakadde bange abakumabanda mu katali kubanga we najjanga school fees ezampeereranga era abanda bange abakyala abatuuze bonna bonna bamanyi we nasomera mabanda awo waliwo bayisaamu drive waliwo omukyala nakayisiki awo waliwo mama kalanzi awo mu katale awo banda banga waliwo madamu awo amukyala Nowe bangi nnyo sinza kumenya ono mukyala Kaddu banda bangawo mama Simu aba mama Subera abo babeeranga waawo nga mutuufu bankumaakuma nasomera ku Matugga college awo we nasomera okuva senior mpaka senior ya 6 nkimalako era nenfuna ebiwandiiko era nsuubira okuddamu okweyongerayo okusoma kubanga mbadde nkyakuŋŋaanya n'obukulembeze buno bwebanga buntaddemu obwesige nja kwongera okweyongerako ate kuba sigenda kukoma wano kugombola wokka nja kwagala okweyongerayo ate tubeere nga tugaziya nga tusaka n'okweyongera okumanya abantu butya bwe tugenda okufunamu ebintu ebyenjawulo okubasakira okuba nga tebituusa ku mabanda olwo mabanda ebeere ng'eyakaayakana ekulukutwa mu bisigo enjuki. Tutera okulaba kansozi ezimu mu bitundu ebyenjawulo tulaba kansala b'esika bitogi tuga ye bano bagenda tuteeseza bagenda kwesika bitogi abo tebateekateeka bukulembeze si bayigirize kimala oluusi baba ku mulamwa naye ate ng'oluusi kiba kiyita kuba kukkaanya kanso okuba kukkaanya si kulwanagana kwesika bitogi yesu wabaawo obutakkaanya mu kanso wabaawo oludda olulala n'oludda olulala wabula kiba mu kukkaanya kuba ffenna nkakasa buli abeera ku kanso kati yebanga palamenti y'ekyalo oba yeggomolola okusika ebitogi si solution wabula kuba butyatutenutya empenda okuba nga tukolera abantu baffe kuba buli omuntu abeera mu kanso aba n'abantu bakiikiridde baba bakusizaamu weesige nga baagala obakiikirire bulungi otuuse ebirowoozo byabwe kuba kati waliwo abantu abamu abakulembeze betulonda abantu betwalonda nga ye bwagenda mu kanso kiba kiwedde abasigadde genda kwambala busuuti kunywa bukyayi nirabira bano abantu abawansi nti bebamusaamu obwesige n'atadde ate kubakola ki kubajjamu ndowooza zaabwe okuzituusa ku ggombolola kale kyekitutawanyamu kaawo bakulembeze betulonda wabula ate nze kinzize kyenjagala okuba nga wagenda baawo olujegere olugatta kanso ku muntu wa bulijjo ampeereza ku ggombolola. Abalabe baffe abalobooleseewo tulaba nti obadde businga oba ennyambala yose tugisiimye tubale kuba ng'oyambala bulungi bwoti ye mukyala gw'eggambye nteekateeka eno ennyambala gyojja okugumizaamu n'oba ofunye obukulembeze oba eba yakunoonya kalulu si yakunoonya kalulu nga bwe nakugambye nti omanyi kati wabayo ennyambala omanyi nze ndi musajja munnabitone ndi MC wewawa baba MC ab'emikolo nga alina okwambala bwati nabe ebivulu oluusi bambala bwe bati naye buli mwalina enkola ye nange nina enkola yange kati emirimu gyenkola nze mpeera ku drive ezo mbeera ku zidrive ndi MC ku stage ne ku mikolo egimu egy'enjawulo so kati buli kintu kibaako n'ennyambala yakyo n'ekiseera kyakyo kati mu kunoonya akalulu nsobola ogenda n'ennyambala tebagenda kulonda ngoye ompulira bulungi tebalonda muntu tebagenda londa ngoye kati walonda abantu tebagenda kulonda ngoye tebagenda zilonda zino bagalonda kiki ekikuvaamu ndowooza kizogenda okuggusa ogenda kubanga oweereza ki si ngoye zezigenda okukola ogenda ku mulimu gwa bwa kansala mukama wange si mulimu buweereza si mulimu obuweereza bwa kansala ku division buliwa obuweereza bwa kansala andi kimugambye nti gwe kansala bakusindika abantu ze bakusindika kugombolola kino banne mukiwulize nnyo abakulembeze mwenna bampuliriza bwe bakusindika kugombolola oba wona bakusindise bwe bakututteyo nga just mutwe kubakiikirira wabula bano abakulonze be bakama abo be bakuwa endowooza n'ogenda n'otussa eddoboozi lyabwe mu kanso eyo tumere empenda nti bannanga batuuze bange ab'okumabanda bannaye baŋŋambye nti emisolo babinika minene emisolo gituyisa bubi yo bagamba nti ate bakansala mwe mukuba amasimu n'obagamba ne oyo mugyeko ensimbi ayowali ate kati olaba n'ekirala kati kansala omusaala gwe sina musaala
bakaita allowance kansala ow'eggomola kati nganzi we ngendo kika kuggomola nfuna emitwalo 3 n'emmeka n'ekitundu buli mwezi ate bazikuwa buli mwezi bazikuwa quarterly gundi lwetudde kansala ate myezi 3 ozibala myezi 13 myezi 3 quarter bakuwayo akasiima ako kale munakola tya mufa baba n'emikolo nga twagala obbawa budget onootuwa fe bana naawe ezo tezikumala anti mpuliriza nze nina omulimu kyegambye aje kwawe mbalamu oba mitwalo nga 10 ndaba nga ate ziba tezimala ani kati kyekugambye nti waliwo fe abakuba mu byere obaotukosa ani kati mpuliriza tugende mpola bwe kiti ani kyekugambye mukulu aje nti waliwo abagenda ku kanso kabiro byonna abeesimyo nga butuufu talina mulimu gwasobola kuba nga ayimiriddeko nga kituufu agenda tunuulira kanso tajja kuddira busente obwo agenda okuba nga atunuuliddeko wabula nze nina omulimu nti kati oyingiza ate n'abantu abaninaanyi nabo balina obuvunaanyizibwa kati nze abantu abaninaanyi bentambulira mu mayiga balonda omuntu okusinziira n'amikwano gy'asemberedde buli muntu gw'olonda omuntu nga omanyi waliwo omwami omu yayogera mu Ivu n'agamba abantu balonda okusinziira omuntu gwe balonze yoyo abafaanana yakyogera mu Luganda yakyogera mu Luzungu yakyogera mu Lungereza when you vote a person you vote a person that looks like you you get the point olonda omuntu akufaanana so kati waliwo abantu abaneesimbyeko sijja kubagamba nno sijja kwogera bwentyo niba namwe mukuba ettooki abalonzi b'oku mabanda mwetegereze londa omuntu okola mutuufu nga ateredde entende ali waffe sina waffe okuba waffe kyagenda okuweereza n'abantu abakiikirire bulungi mugintu kansala waffe waliwo benda abaninga mubutuufu tebasaanidde mutuufu era nze nsaanidde era nze era mbali ntambula ku makola gamba mubutuufu senga oba lona tugenda otukiikirire kugombolola ku luno tugenda kussamu bwesige yes mu byonna bw'otunira obukulembeze buno gwe wagenza okwesolola buti ng'olaba obwa kansala ne ba L3 gy'olina otutandikirako obwa meeya tobwagala abwa meeya omanyi ne bwoba ozadde omwana omwana tagenda kutambulirawo oba kudduka misinde waliwo enjogera egamba abaganda bagamba nti basooka kukola ki basooka kwavula so mulundi guli najjira kuba L6 kugombolola ne baŋŋamba alindamu ate sijja kuba disappointing abaŋŋamba nti lindamu ojja kujja wennyini ate mpaale kantandike mpola mpola bakadde bange munaaba nga mundabyemu ekyamagezi oba nga mundabyemu ensa oba n'obuweereza ate munaŋŋamba nti wano kati wooli tukyagwaniddewo kati suumuukamu atudde ku kiddako kinaava mu balonzi n'abatuuze n'abandabye nebalaga nti tugende ku bwemupi bwe baba nga basazeewo nga banampa amaanyi n'obwesiga ate ekyo lwakimbaŋŋaana balonzi be bakama baffe ebisa ebisinga nga betwayogeddeko nti bawana betumawo okubalonda mufuuka bakiwagi simugaffe temukyagakwata mugakyusa nyina muganda wange gwe naliko takyakwata simu zange namba yazibulookinga kati sikitegeera bwe embeera eno ogenda kugijja kutya kuba osobola okyogera noga nti sisobola kikola naye waliwo eri embeera esituka mu ggwe nobanga oli onalebo naye muli muntu okubanga agira bwati kinga kubanga oli serebu baserebu abo banenya naye nga balina kwekwebasobola beera wano mu bantu nga bujjo onalebo tola nti ogenda kutululako faade bakulabako tekisoboka anti kijjawo ensonga mutuufu omuntu gwe alondeddwa talina bulumi bw'abatuuze be nga talina gwaswalira onfuna kyenkugamba naye kati nze nga nze Ssengoba Ronald ndi mwana wa waka ndi mwana wa kukyalo ku mabanda kitegeeza buli omu ammanyi mba nswala nina benswala tabuluzi b'oku mabanda siyinza kukola kintu ekyo mbaswalira mutuufu mpitawo nti awo nga mpanise ndabirwamu simanya nfunye emmotoka nvola okuba ndi kansala nziruka mpita kiba tekiwa makulu kubanga atilasira emyaka 5 mitono nnyo ojja kudda so kati olina okubanga oli mwesimbu babana bantu bakutaddemu obwesige sigwasinga owulira sigwasinga abantu bakutaddemu obwesige
funa gw'oswalira obeere nga mutuufu oba ogenze ku kanso jangu yogera nabo ate nno abalonzi baagala kintu kitono nnyo tebaagala bingi abalonzi baagala kitono nga bwekubira essimu ngikwa webale gye baagala jangu waliwo annumbye awadde egundi yange bazitawita wirubaalo zange badde enzimba akaliba kange akwamulekwa baziwambye era kati ekyo kyoyogedde ekyo banzibye menga tulina abakulembeze ab'emitendera egy'enjawulo tulinawo LC1 tulinawo LC2 tulinawo kimanya egombolola tulinawo bakansala olina okuba nga gonna omutuuze okola ekisoboka nga ofuna nawe ku nnamba ezo ez'enjawulo olina okuba neya LC ya defense LC2 onfuna so kati bwe bagaana lukansala nange nenzija nenyumira mu nsonga ezo kati waliwo abakulembeze ababaddewo awo manyi kati poliisi awo olabawo mabegakawo bakwata abavubuka baffe mu butuufu waliwo ekitukweta ekyajja mabegakawo nozojjukira bwe bayoola abavubuka baffe ku mabanda awo twagalira obuyambi bwammwe mu butuufu twanoonya abakulembeze baffe betwawa obululu bwaffe ku mulundi guli obufuti wali ajja kuyimirirawo lw'abaana baasibwa ne bagenda mu kkooti ne tubeerawo ku kkooti ne gurupu yange tugezeko tubafaako era gye bali abanjulira gye bali abaana baffe abanyigirizibwa ne babasiba ne tukola butasabuka butasamu okulaba nga abaana abo bataasiba okuva mu makomera era bamu bavaayo wamu wakyali abatuleme naye tiwaaliyo omuntu yenna mukulembeze ajye yajja kulwanirira ku baana abo abaasibwa kale n'olwekyo noba nga oli mukulembeze tolina namba ya ya musirikale yenna gwesobayita ya defense oba ya DPC oba ya LC2 oyina okuza omukulembeze ndi wa LC2 oyaani nga tamumanyi tulina abakulembeze nga mu bitundu byaffe gye tuwangala tulina abantu abaliko obulemu abantu abeetaaga naye mba n'abakulembeze nga tomulabangako wadde ew'omuntu tulina n'abantu abafuna obubenje ne bamusalako okugulu bakyasobola kukola naye abakulembeze nga tebasobola omuntu alina kiro ya sukaali okulembeze ekibuno mulimu example eri bweti tulina mukadde waffe kati agenda mu myaka mingi ng'ali wansi bundiri abatuuze b'oku mabanda mumumanyi bulungi nnyo omukulu Lubwamakeni mutuuze wa mabanda naye lwaki abakulembeze baffe ab'oku mabanda nga mwawangaalira mutuufu sirabangayo mpozi nga sibalabanga naye nga mutuufu sirabangayo mukulembeze yenna yesitudde naga nti abatuuze b'oku mabanda bakalinga LC eno oba nga ffe bakansala baba mumanyi mulonzi naye yafuna obuzibu naye ndaba bakulembeze kuva mu byalo birala bano ab'omu Kitobe bajja nalabako Chairman Kajoba yagendayo keeyo namulambulako n'abakulembeze abalala b'enjawulo naye bakiffe ku mabanda tukyawa abatuuze baffe mwe bali abalwadde ebyo nno osobola okuba nga obikwasaganya kuŋŋambye njogere ku kigambo ekyo mukadde wange bw'okireese ekyo so kati nze nina obulumi nti tuba n'ebintu ebyetaagisa ku mabanda eyo naye abakulembeze tulonda obuzibu omulina abakulembeze olumala okufunayo ku kasente eyo ku magombolola bidiru byemukola nabakamukola bizinesi zammwe nga zibafuula bize netubalabako tekaliyo kasente nabwe munyedde nti kansala w'eggomero afuna emitwale kyogamba nokimanyi nti balina zibizinesi zaabo bemwalonda luli kyenjagala ngende ndabe banze sikimanyi wadde eziri ati kisigendanga kangendeyo ndabe munnange era bwe nabanjabe nga diru gyeziri nja kujja ngambe batuuze baneeyo waliyo diru nabo nabamogodde nazijanda ne bannange abalonzi bange kubanga sente mutuufu zijjiza abavubuka abalonzi obalaabalamu mabanda ina abalonzi bameka abalonzi b'oku mabanda bwe mbalaabalamu regisita y'amabanda abalonzi ndaba balondera ku Nnoora balondera ku Nnoora waliwo pakaddi waliwo nti simanyi paka ziriwo population nga 5 mabanda olinako mmeka zitya kisituti zoolaba nti kati zino zeekutte aje engeri gyempise bantu eyo orientation bwe mba ntunuddemu anti bali empase 70% njaba nga nyinza okugikukumbawo ku mabanda gino emyezi egibulawo osobola okwongerako noweza nga 85 kisobokera ddala bulungi nnyo kubanga yo sinatuuka era banaye sinatuuka nzija tebanagulawo campaigns mu butongole
ninze Mabanda etwaliramu ne King Wilberson. Aha, tuyitawo ku njego yegoko. Kati abaana bawo bonna bayise bonnaawo watone ku bajjirawo ndaba makanika bali mama wapeshe wonaawo bakaloke ba property wonaawo mabalusagaawo mukojjabwo wonaawo mpiseewo naawo suite eyo naona mpiseewo naona mundu omu emusanje zone ngenzeeyo eri wansi gyembeera mu shero zone manyi Mabanda ina zone zitaano sebo. Okay. Ina zone zitaano. Zone ki? Tulinawo zone gye bayita Kasansula. Tulinawo Musanje. Tulinawo shero zone. Tulinawo ne Katale zone. Tulinawo ne shero eno. Yagala kumva mutwe Mukama Katonda shero eno. Zone. Kijja bata ngambye Musanje. Kasansula. Ngambye ne waliwo ne Zirete. Imbadde nerabidde. Zirete. Then wabaawo ne Gambye Kasansula njogeddeko shero then ne Katale zone. Katale eno woli baba lusagge eno. Okay. Mbakalanza etolerawo munnakati naona bayitawo Katale. Okay. Ngatumba. Esebo. Bubaka kibowa bannamabanda. Abannamabanda abakadde bange mwenna n'obwetowaze obungi ennyo. Erinnya nze Ssengoba Ronald. Nze nno bino byonna bimwogera byenjogera mbikakasira kuva ku mutima kuba nina obulumi bw'ekyalo kyange Mabanda. N'obuzibu n'abakwana bwe bakyayogera akakasa kuva ku mutima gwange. Bino byabukulembeze n'omuntu yennyini andaba ku Lubaluseewa wa TV ondaba mu butuufu nga nze nsaanidde okubanga nze kansala agenda okukiikirira kugombolola gwe omutuuze w'oku Mabanda. Akabonero nzijidde badde oyagala okambuuza akabonero kwe nzijidde. Okere munne nze sibondereyo. Yesebo. Bw'otabagamba sebo ne bannyabo bavubuka abakadde mwenna groups ez'enjawulo akabonero kange nzijidde ku muzindaalo. Nzijidde ku muzindaalo. Nakolo gye gyetalaga microphone. Kalisi microphone eno bakayita megaphone kamukalakaasa. Abatira abanyi kamukalakaasa. Akabonero gye kali ako likambeera eddoboozi lyo munnamabanda likambeera eddoboozi lyo emikususe kugombolola bitamunze kansalaawo ebizibu byonna ebikunyigiriza misolo obyobulamu obuyonjo byonna bimbuulire njja kujja mpolampola buli mambuulire kimunyigiriza ate tubere nga tutwala kugombola tubere nga tukubaganyako ebirowoozo obaolyawo tunafuna Mabanda empya. Nga tonnawumbawumba olaba batera otulaga ebyennyini nga byoyogerako ne bagamba nze eddoboozi lyo nze nja okukola ki omutuuka akakutuusiza eddoboozi ngagamba abuluveeza si bwange mumbadde kagenda ewa mmeeya kyokka nga waŋŋamba tusuzemu ggwe. Kati nga bolaba nti mu Bayibuli bagamba nti okutuuka ewaka tulina kuyita muki mwana we. Kati gwe omutuuze wange ow'oku Mabanda lisamunze eddoboozi lyo ndituuse mu kazi bwa kanze baamu sipiika kituufu baamu sipiika kati sipiika yakuŋŋanya ebirowoozo ebyo ne tuba nga tukola resolution meya najja n'abiyitamu bulungi nnyo n'aba nga ate naye meya naye si ye wenkomeredde kubanga ssente bwe tuzikuŋŋanya mu misolo bazituggyako ne zigenda mu central government gye ziva ate ne zidda eno kugombolola okubanga bazitemaatema ne bazigabira amagombolola. Okay, weewaawo. Smiles Water and Plumbing Services bano nga bakola by'amazzi bala kusimira amazzi aga borehole bagala mukono oba kimotoka ogenda kuba obeekwata enamba zaabwe we ziri awo ku screen yaffe osobola okuba nga tufuna amazzi amayonjo yonna gy'oli oba national water tetuuka nobasobola okusimira amazzi gonna g'oyagala mu liitaazi zonna osobola okuba nga ate ekiro kifuna bulungi nnyo bakola plumbing mayumba omulungi si bano bosanga plumbing mayumba nga ate ebintu tebikwatagana bamukola ng'obune bwajjaga wow what is this noba ya this is Smiles Water and Plumbing Services batuukirire basobole okuweera nga ate bakudukanyiza buli kimu nga bwe kirina otambula obulungi nnyo amazzi bwe bulamu Smiles ejja kuba ate ekikwasaganiza tujja kusookawo wano eno mbadde ne Ssengoba Ronald ono nga aligenda kuba akiika wali eri eggombe mube nga mumuwa akalulu temumanya nza okuba ate yazze okununula Mabanda nze Ajje Samuel sijja kusookawo wano eno mpozi katono akansonga tubidde ku bantu bange kansonga tubidde ku banywanyi bange ku Mabanda eyo ate abawagizi bange ntumirako tiimu Nsimaggwa
waliyo tiimu yaffe yo ku mabanda bajja tiimu Nsimagwa mbatumirako nnyo tiimu kibiina ky'abantu mwetabamu abantu nedda mukama wange erinnya lye baasiima ne bayita Nsimagwa era basangibwa ku mabanda awo nga ku Nesta era pulezidenti waabwe mukyala Sise Mbabazi enkutumiddeko nnyo tubaawo ne tiimu DJ Keith bonna bakwano bange abo yali ateekayo ndowooza kakodyo ke mpola nga omanyi okuteekayo tiimu Keith mbatumirako tiimu 3-5 awo tiimu 3-5 tiimu yonna mbaagala nnyo tiimu Hanga Clinic ewale awo mbatumirako nnyo awo ewale awo mbatumirako bakano bange mikono gyange gye banoonyeza akalungi nnyo ntumirako Rita Mugalwawo ku botiki tiimu DJ Eric tiimu Jade James awo baagala nnyo awo okisegedde tiimu First Hotel gye mpeerereza emirimu gyange nabo mbaagala nnyo ntumirako Samu awo kwa Woodphones wonna Next Street yonna twezimbe group saving group twezimbe awo ku mabanda abantu bange n'ensembyayo baganda bange bonna n'emikono gyange gyonna okutwaliramu LJ Street eyo yonna ngitumirako yonna Flavia awo bantu bangi baneegwe mbasikonyeeko naye mwenna mbaagala nnyo mbaagalira ddala. Moshi Media bano bakola ku mikolo kuki bakuba bifaananyi eby'omulembe videography ne photography batuukire ku namba z'essimu z'olaba ku screen awo ajja kuba atakwasaganyiriza ddala buli kimu kyonna nga kitambula bulungi nnyo. Bakola ebifaananyi eby'omulembe, bakola flyers, bakola brochures. Amasomero mwekwate Moshi Media bajja kuba tebanga bakolera ekintu ky'omulembe. Olina mukolo kwanjula mbaga birthday parties byonna Moshi Media ekupatinga ebikosaganya bulungi. Sijja kusukawo wano producer Elisha Walieri buli kimu yakikwasaganya ate nze agisamu. Gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga Note 7 Note 56 19 87 oba Note 75 Note 16 38. Ate ng'osobola otusanga Matugga. Ate gwe yandetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals.